SB4 akoze ensobi esinga obunene ey'okwagala okwennyonnyolako. Lwaki nze nakubuulira dda ne nkugamba nti nze buli lw'osanga ng'omuntu ng'annyonnyola about himself or herself waliwo obuzibu. SB4 ekintu kyakola kirungi, tamanyi bwe bakikola. Viki exclusive please. Togezaako n'olowooza n'okulowooza okuta ebintu omusajja we bye yayogedde off camera bye mwalikodingidde mu nnyumba. You are causing more problems. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Kenya waliyo nabbi amanyiddwa nga nabbi Owori oba Prophet Owori. Yagenze maaso n'okubanga akola ebyamagero bingi nnyo nnyini ddala bwe yasabidde abalema abasukka 20 ne basuula emiggo ne batambula. Oluvannyuma lw'abantu bano okusabirwa ne babanga ebyamagero byatulise nga mberenge ne bawona, gavumenti yavuddeyo nemusaba agiwe lisiti y'abalema abo bonna abatambudde esobola okubanga ebajja ku lisiti y'abalema bebadde nabo mu ggwanga emanye nti bano balema beegundi bano beegundi bamuwadde essaawa 24 kuba eryadde ku lusedi kafungula nkete bwe yatuuse buli muleme yabaddewo yatambudde era emigo ne bagisuula kuki ku katuuti wali lyawereddwa essaawa 24 ababuulire balema baawa tubasangule ku lisiti y'abalema be tulina obuwaki obuyambi nga gavumenti. Buuza ku mulabi tutandike. Abasidde omususuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Buuza ku bantu. Mukama waffe yeebazibwe ng'egye tuyitidde mu layini ey'ebyamagero. Ebyamagero bijja nga nkuba sayidi y'e Kenya eyo. Bitulika nga mberenge. Nze Samuel Kalungi nga nfubutuka mu kitongole ekya Zinga yaffe. Kitongole kyaffe kitunuulidde ensonga emu yokka, ensonga 2 zokka. Buvunaanyizibwa nambalirira. Webale nnyo. Ono mu mbeera efaanana bw'etyo nga bwe mulaba nekedde mu nsonga ya Saimo mumukubirangako ensonga ye y'amasimu gano. Mubeera n'essimu ezaayatika netwala tugenda oyo yenna naye musajja mukugu nnyo mu ebyo. Omanyi mu Uganda tulina embeera y'ebintu ebiri fake. Naye kakati ye agenda neyeretera ebintu bye. Gwe bw'oba olina essimu yo yonna gwe gy'okakasa nti eyo yagaana. Noonya Saimo phone repair. Kale, thank you so much. Okugenda mu nsonga ezigenda maaso okubanga zitambula. Essaawa zino. Social media is awash with videos eziva side ez'enjawulo. Waliwo side ya mwana mulenzi amanyiddwa nga SB4 then ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Viki exclusive. Viki exclusive yagenze maaso n'okubanga akola story ey'omu sajja gwenja okozesa ekigambo Muzibe kozi kyekibadde kikozesebwa omusajja Muzibe wabula story eyo gye yagenze maaso okubanga atekinga on yasooka kukolebwa omukulu SB4. Sessaawa zino waliwo ko altercation oba waliwo ko embeera wakati w'ababiri akakuubagano wakati wa SB4 media ne Viki exclusive. SB4 media yakola story ng'alaga omusajja ali vulnerable n'ebigwa mu line era nga stories zatera nnyo noonya abantu abagwa mu koweri. Kati ate mwana mulenzi Viki exclusive ye kye yasazeeho akuleeta mukulu ono naye ng'oto omukulu ono alinga agamba nti mu byakolebwa SB4 mwalimu obulimba n'embeera ekwatagana mu layini eyo. Kati essaawa zino waliwo ttiimu zezeeyawuddemu. Waliwo ttiimu SB4 waliwo ne ttiimu Viki exclusive zeetwala kaguddeyo ku social media. I think you've been following up. Yes. Maybe you could give us a word or two about ekigenda maaso then tujagenda mu stories endala. First of all twagala okwebaza abantu bonna buli muntu abeera waali mu mbeera gy'abaalimu n'akwata 10 oba 2 n'abaako omulala gw'ayamba kubanga ogwo mutima mulungi ekyo kintu kirungi okukolebwa nti abantu bangi balina
baba oluusi n'obusobozi obuyamba ku bannaabwe ne balemererwa oba ensonga ezimu oba endala. Naye kati twebaza abo abavaayo ne bagamba nti ekintu ekyo kinkutteko, n'atakomaawo n'agenda mu maaso n'anoonya n'akasente oba n'akwata ku savingi we omutono n'akola ki, n'awaayo. Mu linnya ly'okuyamba abo tubeebaza, without a doubt tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Tetujja mentioninga bannya kuba baki bangi. Then tuddeyo ku nsonga ya SB4 ne Vicky Genius, Vicky exclusive. And those it is really a point of lack of professionalism. Ku side emu oba endala, well olumu bo provoking ekintu ebirala bingi bikola ki bivaayo. Oyo omusajja SB4 mulabye mu programs nyingi ez'ekikulu ekyo okitegedde, naye ebiseera ebisinga era ye actually ali mu line eyo yambako wano ayaganye ebintu ebifaanana bwe bityo, which is okay. Naye buli muntu ayingira mu kintu for good reason, ontegedde. Ayinza okuba ayamba naye ate naye nga waafuna lyetooke lye we liri. Bw'ajja n'agamba nti gundi ono yeetaaga obuyambi bwa miliyoni 10 n'akuŋŋaanya 12 n'akuwaako kubanga biringa mbaga, ebintu byakola biringa mbaga, tebirina mbalirira. Ate nze nagamba embalirira kikulu, biringa mbalirira. Embaga eba n'embalirira, eba ne budget ne teba nambalirira. Ontegeera, budget ebaawo. Naye osobola okutuuka mu meeting n'ogamba ne sente ziweddeyo temwongera kukuŋŋaanya. Osobola kyogera mu mbaga, muli mu mbaga bakuŋŋaanya ssente awo, wagambe nti embaga ya miliyoni 15. Kyogamba osobola otuuka ku leve egamba nti bannange embaga wano we tutuuse ewedde era temwongera ssente ezo ebiseera ebisigaza eyongerayo okukakana nga mugezi nga mugamba nti ne hanemunu katugiteekereko ddala, okukakana nga mugamba nti naye hanemunu twali tojegedde mu nyonyo gyaka tugende Dubai, okusinza ku mana ezikola ki ku ssente eziba ziriwo. So kakati abantu nga ba SB4 bayingira mu business ez'ekikulu ekyo for that reason, ng'amanyi nti surplus emukolera. Remember ebintu byakola, they are noble things. Biringa bwolaba essomero terikola profit, eddwaliro terikola profit, naye ng'ate balina abakozi. Okyegedde bulungi nnyo. So what they get is what we call mu economics tetukiyita profit, tukiyita surplus. Nti sente zijja mu ddwaliro ne ziyitirira obungi kati nerema okufuuka profit oba essomero ezifikkawo tezibeera profit, ziba surplus, ziyamba osasula abasomesa, naye nga service naye ekoledde ki ekoleddwa. Kakati omusajja ennyumba ye SB4 okusinziira ku kye yagenda ayagala okulaba, ennyumba yaggwa. SB4 nakamulaba nga ayogera mutunulidde emirundi mingi nga about this same issue, ng'akulaga nti ye okusinziira ku programming yali ayagala azimba ennyumba, ye okusinziira ku kye yali abaze yalina ekika ky'ennyumba kye yali akola ki ayagala, era ennyumba n'agituukako. Bw'agituukako omusajja ye ng'olwedde ejjukira yamwebazisiza emirundi mingi mu kamera, omusajja yatuuse ku leve ebuuza sente za mama fiina ziruwa, nazeebaza wano. Omusajja agamba waliwo lwe bamuwa sente mu kamera ate ne bamala bamukola ki. Ebyo abannamawulire mubikola nnyo, ekyo kimanyi, okyegedde mubikola nnyo nti bwe muweta bwe muti ensonda omusajja asooka atwokyeko, okyegedde, which is very okay. But ne mu kamera oba senga musobola okukitegeereza bulungi nnyo, kale mu kamera no mwebalize wamu nti ate olwokuba nti abantu bayaaye buyaaye, SB4 yandibadde akola organization, okyegedde, kubanga kati omuntu bw'okola organization eri streamlined bulungi, kitegeeza nti obuyambi buli bwe bujja mu organization, kati gwe n'ozimba ennyumba, naye SB4 ali mu kifaananyi ekirowoozesa abantu nti sente bwe zijja woono, ze sira kyenzeetaaza, ontegedde. Kumba ate kumbe naye azaagalako, awe wali problem, era problem gyalina okukola ki zikola ki muzita muteekoko ezo, okyegedde. So the idea is very simple.
SB4 ekintu kyakola kirungi tamanyi bwe bakikola ontekere bulungi nnyo ekintu kyakola kirungi naye tamanyi bwe bakikola ekyokubiri SB4 ekintu kino akikola si mutima mulungi akikola mu mutima naye gwakufunamu awo wali obuzibu ekyokusatu ekisingira ddala obukulu SB4 akoze ensobi esinga obunene ey'okwagala okwennyonnyolako lwaki nze nakubuulira dda ne nkugamba nti nze buli lwosanga ng'omuntu nga nnyonnyola about himself or herself waliwo obuzibu waliwo ebintu bye tutayogera tosobola kugamba nze ndi honest nze bannaye gwe mulaba wano ndi very honest tosobola kukyogera people see you that you are honest tosobola kugamba nze bannange nze mundaba wano ŋŋenda nze gwolaba mbonaabona nenkera ku makya nenkola kino nengira omusajja namunoonya neteekamu amafuta gange awo wonna oba oyokya. Don't explain yourself if you know what you are doing is right. Time will tell. Kakati ye SB4 kyali mukola kunnyonnyola bantu ajjeyo ne videos eri abaze okweditinga n'azireka ebbali for professional reasons ate azikomezzaawo mu bantu twebuuza where is the professionalism kye nasoose okugamba nti tali professional nga SB4 besanga bwesanze nga bakutte kamera bagenze mawulire gano agamu aga YouTube akola mawulire abantu bamwagadde ebintu byakola babyagadde kati nafuuka wakabi naye nga afuuse mu bwakabi mu butamanya ontegedde bulungi nnyo kati byonna nga bigenda maaso ate no nalabye ne gundi ali mu kikola by the way gundi mukwano gwange Vicky exclusive please togezaako n'olowooza n'okulowooza okuta ebintu omusajja we byayogedde off camera bye mwalikodingidde mu nyumba. You are causing more problems. Kuba omusajja yayogedde ku nsonga nti waliwo ne ssente ezajja oli yasindika ssente specifically ng'agamba nti akafaako ndabanga akatono n'asindika miliyoni egi bongereko ekitaakolwa okyegedde kati the situation that happened before that byonna abaana ba Vicky babirina ku kamera era Vicky nkwegayiridde okuleka gundi okulekera gundi SB4 emirembe please tobigira because for us we want a calm society don't cause all that havoc muleke gundi alina okukitegeera ono musajja wa gundi SB4 nti yayokyezza alina bwetereza byali mu kwogera mbu simanyi waliwo alwanyisa peji yange bulijjo lwaki bagirwanyisa ani ayinza okulwanyisa egyo peji bulijjo olwa Muzibe ne balyoka bagirwanyisa SB4 alina okutegeera nti gara amawulire tebakola makole kubanga kati bo bamanyire okukola amawulire agenda n'akookinga n'omuntu gwagenda okukolako ki interview yogera bwoti kubanga abantu bakwatibwa nnyo ekisango oyogedde bwoti kati yogera bwoti ye problemu yaabwe kyova olaba ekizibu kyova olaba kati kizibu kimutuukiridde nti omusajja bamukookinga omaze omukookinga because walabye ettundubaali gw'obadde otegedde byettundubaali gw'okimanyi nti n'ennyumba omusajja oyo byagamba nti asula mu ttundubaali ng'ettundubaali baali kubawo ku olwo ate SB4 lwagendayo kyokka ate SB4 era n'agenda maaso n'akola ki n'akola program naye ng'ate embeera agirabye okyegedde that is being a cheat oli mu kusiriwaza abantu remember waliwo abantu abaagala okuyamba bannaabwe okyegedde kati buli lwe tulaba ebintu ebifaanana bwe biti oyonoona emitima gy'abayambi baggwamu amaanyi ne bagamba oba abantu betuyamba byakiyaye kumbe waliyo abantu abaddala abeetaaga obuyambi kati oli n'agamba twayamba Muzibe tugenda okubizulwa nga Muzibe teyali Muzibe tugenda kuziba Muzibe ettundubaali batulaga nga simwasula you know all those things essaawa eno oli mutugamba nti Muzibe oyo ekyamukwasa yali mubbi wa mmundu lwaki luli gwe munnamawulire omutendeke lwaki tewasooka kunoonyereza ku muntu ono nga tonnamuteeka mu kamera kitegeeza nti gwe amaddu gaali gakuwalula nti ono kasamuleeta aba n'aleeta ez'ennyumba nja kubbako miliyoni 3 so that is the point now a question arises wakati nga byonna bigenze maaso n'okuba nga biba Vicky akoze kyakoze SB4 akoze kyakoze
tokkiriza nti ebbanga lyonna fine kuba bino ebintu byonna ebikolebwa bibaamu ko ssente tokkiriza nti kuba ataaka egenda maaso n'okubanga etuuka SB4 nyingi nnyo essaawa zino wuliriza am asking tolowooza nti essaawa zino waliwo abantu badde bayagala dda kuli SB4 nga banoonya wuliriza ekyo kituufu emirundi 15 abantu bangi kati gwomanyi abanoonya okyegedde gwomanyi abakunoonya abantu bangi babeera awo nga bakulaba nze ntera nnyo okuwa analogy yaki ya World War II World War ebikola olutalo byonna byaliwo naye nga tewali spark nga teriiwo kati eno spark bulijjo abantu abamu bamanyi waliwo n'abantu abamu kati Viki yatuyambe buyambi n'agende w'oyo musajja senga teyagenze tetwanditegedde biri underground tetwanditegedde nti SB4 yakwata ekkubo n'agenda ne bakubawo ekibaati n'akituuzaako omuntu ne boogera gwe SB4 if you want to protect your integrity waliwo ebintu ebibi otalina kuyingiramu you cannot go n'olaba ekigundi kye bakubyekubyewo nga takisulamu ate gwe era n'oteekawo akatebe ne mwogererawo ti muzeeyi asula muno ate nga naawe okimanyi tasulamu kati olwoba olipootinga mawulire oba oli mufere okitegeera oyo mufere SB4 yaloseza obufere obw'ekika ekyawaggulu nti ogenze ewantu n'osanga omusajja nti asula wano naye nga naawe okikakasizza okusinza ku analysis yo nga SB4 nti omusajja tasulawo naye ate era n'olaga abantu nti bwasula muono mutta emitima gy'abantu abayambi abandiyambye abantu abalala abalina ddala ebizibu ebyaddala so and that's where the problem is kakati ekyokubiri si SB4 talina right egaana muntu mulala munnamawulire mulala kwebuuza kw'oyo musajja okyegedde si muntu we kati bino byatandise okwogera anti kakati balwanyisa channel awo baithanza we nanyigidde nabate sijja byogerako naye kasannalabye ekyo abantu bangi ne mu gavumenti newa mu Uganda olwaleero oli bw'akola ensobi kyasooka okweteeka mu position bannwanyisa okyegedde ono bwe yabba ssente ze agamba bannwanyisa naye tebalina mpisa wabba sooka okkiriza ekyo okyegedde kati same story here the story is wabaddewo lack of professionalism wabaddewo obufere nga SB4 mwabuli because yakutta omusajja n'amuteeka ku kiyumba n'amugamba nti awo wasula nga SB4 yenyini akitegedde nti si wasula obwo bufere looking at a bigger picture mu kino nze bigger picture nagikulaze okay nze kati as we are winding up on the whole topic this is a bigger picture kyembuuza mu bintu bino mulimu ababadde bayambibwa ekyo emirundi gyonna kati wenjagala tugende nti YouTube channel zino kamukibuulira abantu buli akola YouTube channel ng'oggyeko YouTube channel bayinza okuba ey'omulimi n'omulunzi nti ate era naye ayina waafunira njagala nkubuulire ng'oggyeko channel ey'omulimi n'omulunzi bagigendeko basubscribing nayo wulira era nayo alina waakola ki abonaabona bwatyo yabadde jjo mupowesa yabadde mupowesa jjo ng'abonaabona ayinza okubonaabonera obwereere omuntu mbadde tubalaga mufunira mu abagaliwo ng'oggyeko channel y'omulimi n'omulunzi ffe tetufuna tubonabona bonyibonyi wuliriza agape twala tugende sayimu ng'oggyeko channel y'omulimi n'omulunzi era naye sitira aba alina waakola ki kubeera naye ekisajja kyatuwaza ntwavo kyala waagi era alina waakola ki waafunira YouTube channel zino zonna era kyokola zimerukanga butiko abasinga babaga nti waliyo ki sente byonna bikolebwa afuna sente tetukigaana my question is essaawa zino when you people attack SB4 as a person no stop that nonsense no relax it's not attacking when you say attack kitegeeza yeye yasparkings omuliro it is not anybody else we are not attacking him the question is we are simply guiding him on what he's doing SB4 wabeera grilled essaawa zino bubi nnyo
kiinawo kyekigenda okuaffectinga ku repetition ye like it or not. Yes. Tetulowoozezza ku bantu bonna babadde bafuna buyambi mu layini eyo on his side. Ebigendererwa byange byonna kinasoose okuprotectinga era okwagala okwebaza abantu. Tineebaza abo bonna abavuddeyo mu bulungi ne babaako bantu be bayamba. Abamu bayamba ne bagamba n'okugamba nti temunteeka mu kamera. Abamu bayamba kati nze ffe tulina omusajja eyagulidde kyali waffe ebyalaani. Naye yatugambye temuteeka mu kamera. Ontegedde? Naye omusajja oyo sitole ye nkutteko nnyo. Mumugulire ki? Ekyalaani engeri gye yagambye nti ye okutunga abikola ki? Abitegeera buki? Bulungi ne tukimutwalira. Kyo ne tukiraga era ne twebaza abantu for accountability oli akirabe. Naye n'erinnya lye yaganya odyogera. Ontegedde? So waliwo abantu abayambye abantu mu bulungi abo bo betusooka okwebaza. Kakati SB4 kyali mukola atta emitima gy'abantu abayambi. Kati gwe bw'ovaayo SB4 n'otandika okunnyonnyola nti ekibaati ekyo ensobi gye twakola twamugamba nti tujja naye mazima bwe twatuukawo ng'ekigundi ekyo ekitundubaali kiragira ddala baakakikubawo. Ontegedde? Kyokka ate era n'omuggyako interview ate ng'owasaatinga nti wano waabadde asula, kitegeeza nti SB4 weetabye mu bufere. Kakati obufere obw'ekikulu ekyo omanyi abantu balowooza corruption is what Mpuga does, or what Mpuga did, or what government officials do. Corruption is simply misuse of any office. Era kati gundi SB4 talina njawulo na Mpuga. Bonna balidde ssente ez'ekibi. Ontegedde? Ssente za muwamusolo, ssente za muyambi. Ono aziridde n'ono aziridde. Naye nga bw'aba akunnyonnyola akulaga muki? Mutuufu. Nagambye order y'ebintu bwe babikola. Ebintu ebimu bw'oba nga tonnabitegeera bikola tobiyingiramu. Waliwo organizations eziri well streamlined nga bw'olaba Suubi, nga bw'olaba simanyi TIG, nga bw'olaba ki weziri nga ziri well registered okuyamba abantu nga ne gavumenti ezimanyi nti eyo yo bwe mumanga mugeba nti tugera zimba ennyumba bweti tugera gizimbira omukadde gundi mumanya nti egenda kumulawo obukadde 50. Bwe muba munoonya obuyambi bwa miliyoni 6 kubanga mulimu airtime, mulimu transport, kati bano SB4 ensobi gye bakola baagala okulowoozesa abantu nti kabawe namba ye ate munamba bamukubiye ekiro weerezako $300 because as simple as that. Why do you go into kati gwe SB4 mwateekayo enamba ya muzeeyi kati lwaki ssente zimu zijja ku simu yo? Can you explain that? Lwaki zonna tezijja ku simu yo? Gwe n'okola decision n'ogamba nti ffe tugenda kuzimba ennyumba eyenkana bweti gye tugenda ozimbira omukyalo ono oba omwami ono. As simple as that. Kakati wano ye SB4 alowooza nti ye monopoly w'abanaku. Kyova olaba nti ye agamba nti gundi Vicky Genius bwe yagenzeeyo, Vicky Exclusive bwe yagenzeeyo, Vicky amulwanyisa. Takulwanyisa. Story y'omusajja oyo yatandika kuva dda. Okitegedde bulungi nnyo. Alina story ku NBS, alina story ku Bukedde, alina story ku babuloga abalala b'enjawulo. Ontegedde? That guy alina story. Yatandika ddala mu COVID-19. Ontegedde bulungi nnyo. Kati essaawa eno gwe bw'ojja n'omuleeta n'oyagala omukolako monopoly. Kubanga omuntu omulala amubuuza ebibuuzo gwe by'otaamubuuzizza aba akulwanyisa. Kitegeeza nti gwe weerwanyisa. There is something wrong with you. Nze nakugamba buli lwe weesanga mu mbeera eyennyonnyolako. Nze era buli ndaba nga nennyonnyolako ntandika okumanya nti waliwo ekikyamu. And it is normal. Bumanya nti ndabika nina we nayokyezza. Kasa ntandika okwennyonnyolako. You know. Because gwe tosobola kutunnyonnyola bulungi bwo. Ng'erimbejja eribi. Banne tuleeta mumbejja. Banne tuleeta omumbejja. Omumbejja omubi gwe boogerera. Omumbejja omulungi abayita olwaba gwomukazi alinga omumbejja ntinatiye mumbejja. Naye erimbejja eribi balireeta balyogerera. Ono nno gwe tutwala uno. Ye gundi ye Rukiyo omumbejja. Yono gwe tutwala. Kakati and that's where most people go wrong. So ku issue ya SB4 SB4 should simply style up. Aleme kulowooza nti waliwo amulwanyisa. Ye yennyini ye yeerwanyisa. Ekyokubiri
professionally bwoba akutte kamera yo n'ogamba I have edited this out, I have edited that out, I have edited that out. Don't bring it back because you are bringing what we call trash. Now when you bring trash comes with the problems. Nze ebyanyeziza ku SB4 biri ebi kati ebi kwennyonnyolako nakuleeta tundubaali n'ayogera amazima nti ettundubaali omuzeeyi si mwe yali asula naye ng'ate gwe wagamba abantu mwe yali asula. Ekyo kyabulabe nnyo eri brandi yo, eri integrity yo, eri abantu abadde bakugoberera, eri abantu abadde bakulaba ng'omuntu obuvula. Nze SB4 y'omugobe mbadde ndaba talina bizibu byonna mu media, tobulyango nti yavumye omuntu, tobulyango nti yakoze eki, tobulyango yeekolera byo biboozi bye emboozi zeezo. Kakati this time round kiki ekikuyingiza mu lutalo? Gwe it is okay. Jangu ogamba abantu nti bannange nze ekyo kye najjayo ne Vic exclusive naye kaagenda ajjayo byakola ki? Nze najjayo ekyo, ennyumba twagizimba yiiyo, period. Don't try to explain yourself because now as you explain yourself you have exposed yourself the more. Era nkusaba stop right there. Nawe Vic Genius nkusaba taata w'abaana much as nakulabe ng'onyiize ng'okola video ng'ogamba nti nno kati nange mbite mu suuti. Taata kwata essuuti eyo, simanyi biri mu video eyo naye nkubuulira mazima ku lw'obulungi bwa SB4 muleke n'obulungi bwa society, kubanga remember nze nabagamba nti society kikulu nnyo okugikuuma ng'eri intact. Buli lw'oyawulayawula bwoti naawe toli safe. Kale, thank you so much. Banaye omuliro mungi bantu bakyetwala side eyo. Kale nga tukomyewo beesonyiwe then baddeyo ku round table bafuuke professional. Ekyokusatu era ekisemberayo ddala bayirayo ku nsonga eyo, ndowooza it is high time now mwe abakola ku social media, mwe bloga bannamawulire, kuba basinga kumwe muli bannamawulire, just mwakowa TV ne mutandika ebintu byammwe. It is high time now mukole sa association kubanga ebyo nabyo kasasiro nnyo, but mukoleyo at least seminars, mwesomese na butya, mukiriziganye ku bitya bwe mugenda okukola omulimu gwammwe, kuba kati gufuuse too much. Nalaba ejje wa mama wa Chameleon embadde emu ebuuzo maama emubuuza kati maama owulira otya ng'ofiiriddwa? Kakati oyagala awulira atya? Nti kakati ozaako ki? N'otunuulira n'ogamba kati ono si munnamawulire because munnamawulire tulina is it the 5 W's and H okitegedde. Kakati ozaako ki? Kiri mu ki? Kiri mu W ki? What? Ozaako ki? What next? W. So idea what next? Ofiriddwa nnyo. But it does not mean that you in every interview you have to apply all. Sometimes you don't have to apply all of them. So now that's where we sometimes go wrong. So kubanga you have to be sensitive. Muweze bangi olina okutegeera wawooli kiki kyobuuza tosobola kujja mukufiirwa ate ng'oyasaamiri n'ogamba kakati tujjukiranga ogamba nti omwana wo mulungi naye kati afudde. Kakati what are you trying to tell omuzadde? Okyegedde bulungi. So and that's where we have a problem. Nalabye ekivubuka ekirala era nga kyo kiyingira mu nyumba ne WhatsApp waakyo kiri live naye kiyingira mu maka g'abantu. TikTok live naye kiyingira mu maka g'abantu. Omukazi n'agamba nange nedda temukola ki? So these are all things that are very sensitive. Nedda abantu bano engeri gye bakuteekako nedda ffe tulina just kubeera professional. Olwaleero PDD mu America ali into hot soup n'ebizibu bye naye essaawa eno nkubuulira mazima bapaparazi bonna bakoma wabweru wa gate, you don't see anything inside. Okyegedde naye ng'ate tewali abakomako. Okyegedde. So professionally olina okutegeera ne bannamawulire wookoma ne bw'oba munnamawulire. Kyovala nti bannamawulire baffe Uganda bamanyi n'obbakuba tear gas. Lwaki?
bateekawo akaguwa nti bannamawulire mwena mukomawa This line don't cross munnamawulire n'omusanga ng'ali ali n'abasirikale abakola execution bwe bamugamba genda ye bwakwata genda gundi bweba ekivaamu nga bamukuba emiggo nga tajjagaba bannamawulire twetaaga rights naffe munnawe mutufeeko but the idea is very simple bataddewo wali akapande akagamba bannamawulire awo bakoma. So it's until we start what do you call it, professionalize and respect values of our disciplines mu Uganda as a whole. Oshegedde, it's until we get to that level ebizibu nga bino bikyakola ki bikyajja. Ontegedde ate n'ekirala abantu muyige era SB4 olina ebizibu bingi essaawa eno. SB4 yiga ate si yekka n'abantu abala bangi waliwo kye bayita olina okuyiga okugamba nti gunsinze. Ontegedde gunsinze gunsingidde ddala. Ffe bwe tuba tusaba gunsinze gunsingidde ki gunsingidde ddala. Abantu bangi balowooza nti they can explain. Buli lwotandika oku explaining amanya waliwo ekikyamu manya oyongera kwokya.